Yavuddeyo n'agamba nti enough is enough with the list. Kyeyatandika ng'asaaga because merely it started as an opinion. N'agiteekayo n'agamba nti abayimbi abanyimbidde guno mwaka be bano, which in the first place n'abagamba bwe kikkakatako ennyo kola eyiyo. Ekisooka it's a good gesture. Kubanga abayimbi be Uganda bayina rembi abamu nti n'okumentioninga muyimbi munne is a problem. Okitegeera ne bw'aba talina kyakoze waki ajja kwegulumiza agana okugulumiza munne. But anyway, Bebe Cool mu byonna ekyo kyo yakirowooza n'akola ekintu kye. N'atandika okugulumiza ku banne. Abamusinzeeko era akola list oluusi nga taliiko. Naye ku mulundi guno agamba nti ngenda ku list ebyokukola obukomya list ngenda bikomya ano ngenda kola iyo obuyumba ka Bebe Cool Estate. Bebe Cool Estate. Bebe Bazani ave Uganda oli Econ City agenda kola Bebe Cool City. Nga yabayimbi. Bebe Banton City. So asobola okubanga kyekintu kyakola as a legend. I think it's a very good gesture. Nti waliwo ebintu byolikola nga it takes maturity. Ngende ekyo kyebayita legacy. When you leave us kiki tuli kujjukirako nga gwe Bebe Cool munene Bowers winner. Wabula baba tunulizi b'ensonga bakubye tochi mu kintu kina bamba kikubyemu ebituli. Bagenzo laba nga yinzo baya badai na java nga ali excited zwena mukubidde kasimu. Nasalawo nafatuwe ku good news. Kati Jacob agamba ekintu ekyo kisooka ye takisuubira era tekyandibadde kibi naye before he goes there. Jacob's submission is asaba omutabani we gwe bayita Pepper Daddy Alan Sali asooka amuteekeko amangi sente zino zagenda okuinvestinga mu award olwokuba Bebe Cool star Alan watafuuke star ye abalemereddwa ng'omuzadde exactly so n'olwekyo aleme kufa ku baana b'abannengo one neighbor wo so coach but I think he has a point also here kyogamba omuzadde we mwana wolemererwa okugira oba okutuukayo omuzadde yabatakwagaliza anti katolaba Jacob kyagambye nti ayina foundation gye yakolera Sali gundi owomupiira era n'akwatayo era Ronaldo ne Messi balitalinga the next Messi and Ronaldo is Bebe Cool's son. Era watch here kino mukitwale serious the next Messi and Ronaldo is Bebe Cool's son. By the way, he's good. Kakuba omupiira kana he's so good. Jacob ye kyagamba the same way he's trying to pushing Alan asobola okikuba and he's good agambye alina n'eddoboozi yamuyimbira bulungi Jacob Dr. Kwefu naye alina ensonga ze yettakiriziganye era naye agamba Bebe Cool has to prove until it is on table. Ate nno yayongeddeko n'agamba Bebe Cool ayinza oba yavudde mu kirooto oba najja atulimbiremu talina nakukkiriza wadde atono kuta Bible egamba bawe omukisa abakkiriza nga tebalabyeko kati Bebe Cool beera n'okukkiriza agenda kikola naye Kwefu singa wali mukyala wandibadde tokkiririza mu bisuubuzo bya baawo katulabe emboozi ya Bebe Cool awamu n'abatapu baffe that is Jacob Omutuuze ne Dr. Kwefu. Buno gwe mwaka okugenda okusembayo nga ekoma ku list egenda kufuuka award kubanga ye award egenda okusooka okuba nti tugaba ekintu ekitagabibwangako nina kasite kengenda okuzimba nga kabeeramu ennyumba z'abayimbi buli mwaka nga nzimbamu emu omuyimbi abasinze buli mwaka ajjanga kuba asinga ennyumba emu naye kati nga ye Bebe Cool ebemukolera because omwaka guno gwonna guweddeko nga talina luyimba lugoga nti luno weruli wadde nga ye omuntu w'amaanyi naye ng'ennyimba zo takyalina industry nga yo talina kyegyongerako wazira egiteekako pressure sisuubira kulaba nga Pinky ku list eyo kuba Pinky abadde n'oluyimba omwaka guno lwakabi olw'amaanyi sisuubira kulaba nga Yalidi ku list eyo just nze kyemanyi nti Bebe Cool list erimu lwa politics olutintini ate nga tesobola kusunsula bulungi ng'abantu ate nga ye ng'omanyi nti ebeera opinion ye yagana ekola yeeyiyo tosobola kugaba nnyumba mu industry ye Uganda singa abadde aga nti ayagala kukolera industry ye Uganda Bebe Cool bintu bingi nnyo ayinza okukkira ku makya okukolera industry ye Uganda ebeera eyakabi nze nsobola nnyo nekigamba nti mutabani we alina talent etamanya abayimbi abasinga obungi abaliwo focus gy'ateeka ku industry so nga soka n'agiteeka ku mutabani we nga yakeera ku makya n'akola ekintu eky'amaanyi nnyo kye neegomba kyeyakolera mutabani we asamba omupiira essaawa zino omu ku bavubuka bemanyi nti abajja okutunda Uganda gye bujja mu maaso eyo n'omutabani we ono omukulu akimukolere awo nja kakasa nti asobola okugaba ennyumba naye atasobola akeera makya tuleetera mutabani we
kumutegeera ffe abantu abamukiririzamu then ekyennyumba nkyedawutinga ennyumba si option ya industry option ya industry kwe kuteeka emisingi omwana ow'enkya gy'anaalyako ate be balina obuyinza be batuukirira abantu abo balina obuyinza singa agamba tayagala kutereeza industry oba ng'akolera industry obudde bamala ne salimusale oba ne chairman oba ne muhoozi singa bakola structures eziyamba industry yaffe abo Bebe Cool yandibadde agamba telegasi yagikoleredde nguba ekintu kyayogedde tasobola kikola era tekisoboka ne bye yayogereddeko yadde asaagamu era gwe yamututte serious gwewuunya yabadde asaagamu busaazi bintu bye Bebe Cool yadde asaagamu agenda zimba Bebe Cool site nga babeera batoolamu ennyumba bwe bagiwa omuyimba abawangudde kati gwe byongo bitwala serious wangi yadde asaagamu nga bwolaba Ekoni bwe yajja n'asaagamu gyalina kuzimba Ekoni site n'ajja ne yeetooloola wano n'abaako be yakuba bbaawo n'abaferaafera kuba Ekoni ye yali mufere kufa eri waabwe ng'asobola obuukinga ebivulu bisatu alina baganda babamufaanana omu n'amusindika eno mala n'amusindika eno ne bapafominga kati bwe yayitamu muno ng'azimba Ekoni site n'abaferaafera naye kansubire ekyekya Bebe kijja kukoma wano mu kusaaga mu busaazi tekijja kutuuka ku levo y'Ekoni yakugenda abeeko baafera bagamba ajja beera serious kuba ali ku saidi ya NRM awali akasente anti ffe weetuli ekirungi kya kalenda etambula edda mu maaso singa tulina industry efaanaganako industry z'ensi ezisigadde naye wano music waffe abayimbi tebamufunamu abantu bamukonsuminga nga bwe baagala TV oziraba era ne bazanyo telefone okubanga kuba ebitundu 9 nga kuba music content wa Uganda nebyo gaba ennyumba kahana gaba pakaddi kati wabagaba ennyumba bona bali mugagamiro balina ennyumba idisike jali ayina ennyumba tapangisa so mbamu ebintu mbye ngambira dante just a showbiz. Okay. Okay. Chamanyi ku Bebe Cool. Bana mwe mulina ennugu. Chamanyi ku Bebe Cool Dash. He's slow but sure. Nange nzikiriza nti ate n'ekirala. Sikiwanti ye muntu eyandibadde ayogera ekintu ekyokusimatuka Yesu bwe kityo. And however ne wakwadde ate jukira ina na apartment weziri zawedde. Asobola obba wakweza. Etusobola. Omugagga si muntu. Obuzibagala nnyo munno. Omugagga si muntu. Kale, away from that issue, I don't know what you think, but Bebe Cool Wamafe, we are going to keep tabs on this